LMTV Uganda program ebera stebas banange mugamba mti abalungi mwena mwababera okubeera nga mutulindiridde nga mugamba ate Queen Sylvia ne John Mackenzie batuukaddiye sawa munange no tuba tuyingire nenga mugamba mti banange mbabuuzako okuva mu bitundu ebyenjawulo banange mukulike weekend ebivulo bibadde bingi nnyo amawulire tubaleetedde mangi nenga mugamba mti team LMTV fans banange mugamba mti Yusufu Celebrity banange Johnny muli mutya Nalongo na Kato banange mwena gonango kimanyi nti wekumira ku LMTV alafa bananga abantu bangi mbagala nnyo mwena gwe amanyi nti gwe bwobeera ku LMTV owulira emirembe obeera wanjawulo bwoba oli wa black anofuka white kwegamba gwe wabula nogamba ani nokunoonya LMTV ne bangamba bana abaana abachi abasebazi ne bangamba oba matuufu ate munange wala LMTV oba tolina kabino okafuna bwoba tolina figo ogifuna LMTV bwogiraba ofuna birungi byerere zonna n'omusajja eyakukyaya akomawo oze kubulira nenga program ebera sebasosomola wanoka ku LMTV Uganda mbera mwana mwala Queen Sylvia wamu ne munange John Mackenzie era nga mbabulizaako ddala mujebale gyonna gye mutuusako engalo mwebale byonna mwebale twagala mwebale kulya sente zammwe okulya sente si kulya mwana ebyensa byankya kya spice Diana bannange mwana mwamulaze amasanyu mwamulaze mwamulaze okwagala nenga banaye mbabuuzaako mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo mugamba mujebale mwebale byonna banange abalina obulwadde abalwadde Mukama Katonda abasuusa ate namwe abafiiriddwako abaagalwa Mukama Katonda abagumye naye nga bannange olunaku olwaleero tulina amawulire mangi nnyo ddala anti weekend mangi banaye weekend kyeyatukoze weekend mu weekend etandika lwakutaano twabye twayambadde ekivumba ne tulumba ewa Spice Diana ne tukola ki buli wamu nga tufeffe tananti twagala mulabe gaali gennyini agabagalize yanti eleero nga munnange nti amawulire go tegabulamu ebyo byonna bibeerawo naye nga bannange ate ye Big Eye oluvannyuma lw'okumukuba obucupa mwana mulenzi yagambye siddamu kutandika kukola performance yonna ku kivulu kyonna yekyanze yonna siddamu wangi nekenzo bwate bwe yatusuubiza naye ate mulaba byali byalaavu munnange bamukyawa musajja watte ebyakenzo byali byalaavu nawe mwabitegeera ng'olaba emukaabya gavumenti weeyaliwo ebyo byali byalaavu naye ate bino banange Big Eye yagambye wallahi bilahi tallahi yalayidde siddamu n'ekiwandiiko nakirabye yafulumiza management ye Big Music yafulumiza ekiwandiiko negamba Big Eye taddamu kuperforminga ku stage neemu okujjako nga kivulu kya NRM kyemanyi ajja kuperformingiranga ku kivulu kya Catherine Kusaasira kyokka kati awo nga mu campaign Bebe Cool campaign ebyanzijjukira ba NRM okitegeera so abo banakolanga ebivulu bajja kuba bakola ki performingirako bitabinako buzibu naye bino ebivulu bino ebirala abantu bamususizzako mukuba obucupa basooka mukuba obucupa wano ku kivulu kyaba Uncut Kalakata nga lumu ekyo kivulu ekyaliwo ku Uganda Museum obucupa naguma nagamba wange kangume naye ate ku bino kyamususizzaako kyamususeeko bafuya obucupa ku kivulu kya Spice Diana naye mbu kigambibwa mbu abantu abo yabapanga mbu yabapanga ayina kaabala abaza sente za muzeeyi mbu yabapanga bamukuba obucupa n'amala nasimanyi ne bagamba ali bubi ate yakoze eki ebyo ebintu Big Eye kennyini yabikola bannange Big Eye ali ku kitanda naye nga yatandise n'okugamba muzeeyi amugulira amaka eyo ebweru e US olaba nti kyabala tolaba omanyi waliwo akantu akakodyo okookola ne weerabira nti ate waliwo ekintu ky'ogenda okukola ate kikusuulemu gwe kennyini si bituufu musajja ye yabyepangira imbu
bembiwulira agwa mu nkubo mbu yabapanga bamukuba obucupa ayina kyabaza naye bituufu ayagala Museveni bw'oba olina kyoyagala oyita mu struggle yonna kati ayagala Museveni amukwatibwa ekisaaga ebambye ono omwana wa NRM kati ye agamba bayo bene byonna babimukola olw'okubanga katuufu bannange nga mwemugamba nti yabuvaayo n'afuna abantu be abamukuba obucupa munaye tetunnakikonfaminga tetukimanyi nti oba kituufu naye fe abantu bamukuba obucupa bamugamba lwaki yeyeka gwe bakuba olw'okuba nti bakuba Bebekulu n'afuna ekisa omukisa kyobulaba omukisa gw'oli saye si gwe gwono kati bigere kyalina okumanya omukisa gwa Bebekulu ate si gwe gugwe Bebekulu bamukuba obucupa n'akifunamu kati nawe leka kupanga abantu mbu bakuba obucupaogezesaako n'ofunako ku mikisa yayita mukuba eddala era yayita mu lya muno liyayitamu olunagiranga n'omulala avaayo bonna bayelo olunagiranga n'ataninduga avaayo olw'okuba nga nasaze eddiiro nange batandise okunkuba obucupa nga tubeeramu oyo Katemba ataninduga alina konsati ate kadi akyasobola alina konsati yonna gyasobola okulinnya nzize nga ndudde omuwulira nange mbadde ndudde nzizemu omuwulira politics naye atulekemu oba naye agenda kwesimbawo abanange ye mwana mulenzi Bigi yakuyimbira nfaamu we bajja nfaamu ye bwatyo bwe yaganye yagambe siddamu ku performinga ku stage nekyo okujjako ebya NRM otegeera ate ng'agamba nze njagala muzeeyi anfunira amaka ebweru nze nneme kubeera ku safe side ate nja kuddamu okuyimba nga 2021 ekitegeeza abaza kasente kulonda kwabala mwana mulenzi Bigi alina mumwerabireko yo nfaamu we bajja nfaamu omusajja omweru bebi kankuziniremu zina nze amanyi amazina ex wa gundi ono yayimba akawoomera Shasha Brighton yayimba ne Ronald Mayinja Caritas Kaliyo ex